Yes, hello. Mbadde nzirusa emisinde. Sister, how are you? Fine, how are you, sir? I am Moses. Your name, Harist one? Obvious. Sorry? Obvious. Obvious. Chichi. Relationship egena kusula eddala. Tetenda kusula eddala nga oli. Tomanyira. Wanji. Tomanyira. Ngena kumanyira kubanga mbadde nkugoloberera. So take me through the situation. Wanji. Mbulira biki biri bitya. We are bad. Bad. Lumpe mada. Kubanga I got him in August. Okay. And we've been moving on well, but then suddenly... You got him in August this year? Yeah. August, this is November, September. So those are like 2 months. 3 months, probably. Mama. Ekintu ekiri mu kutambulanga bwakibala. Wena kibala. Mwasenkana mutya? Wanji? Mwasenkana mutya? Like he was the... Sorry? He was my OB in high school. So after then, we were just like school then, but after campus, then he decided he got interested in me. After campus, wavadde ku campus? Yeah, yamaliriza mwaka like last year. 2023. Okay. In January, then I finished the diploma, then I went up for bachelor's in pharmacy. Okay. Kasingenda kumaliriza. I still have like 2 years. Okay. So now kulaga nti yakwinamu interest. So now kulaga nti yakwinamu interest. He showed me interest, and for the first 2 months it's been well. But the time he was giving me, I thought it wasn't enough. So as someone who likes communicating, I nageza kogera naye. He was like, I'm too busy. But in the first place, though despite he was too busy, but he would try and call me and tell me I'm to be busy like this. I understand. But I thought that this is how it shouldn't be. Yeah. So I tried talking to him, but he wasn't changing. Then quietly, even he had introduced me to the friends. So the friends, they were like ladies. I talked to them. They were like, but why should he? He loves you, but why is he not giving you time? They tried to talk to him. I don't know, but he was hurt because I told the friends he interested me with. Why it was soon he called me and was like, "Oh, money." Nze Beatrice okuva mu Dembere Properties and Associates. Nebaza Katonda okuba kumanga mukyali balamu. Nzize okuddamu okukkaatiriza ku nsonga ey'ebyapa. Nga bwe nabagamba saagala nfokasinge ku kyakutugula ku buguzi mataka. Naye ekyapa njagala okuddamu okukkaatiriza ensonga y'ebyapa. Muyina ebyapa mu nnyumba mubiterese. Bikyali mu mannya gaffe abaabaguza oba bikyali mu mannya g'abantu abalala weewaawo oyinza obba tewagula ku ffe. Ebyapa ebyo bikyali mu mannya g'abo abaabaguza. Muganda wange ali eyo. Bw'oba omanyi olina ekyapa nga tekiri mu mannya go nga wagula ng'okyakiterese, oyolokedde okufuna obuzibu. Obuzibu obusooka we bigenda bubi eyagguza ettaka eryo n'afa, weetaaga ogoba ku letters of administration ng'okwasaganya ne famire y'omugenzi oba famire yokka ebigobeko. Osobola okuba ng'osobola okukyusa ekyapa ekyo ku bano ba-administrator oba administrator gwe babalonze aba famire atuula mu bigere by'omugenzi yagenda okusayiningira transfer yo, naye sikukakasa nti 100% ajja kusayiningira. Bangi tubawulira bakaaba beefuula ogula ettaka gwe wagulako n'afa ne bagoba ku letters of administration
ne bagana okusaninga ne bagamba ffe muzeeyi waffe ba muganda waffe tagguzangako ttaka oyolokedde okukaaba ndaba ekintu ekitono ogenda kifuula kiwanvu like I always tell you cheap things are always expensive ojja kulaba ng'okukyusa ekyapa akakadde akamu ekitundu oba akamu oba emmeka nga nnyingi ate osasula ennyingi ezisingako olw'okuba oyagala kununula kyapa kyo mujje ebyapa mu nnyumba mudduke emisinde wano ku Dembero Properties tubakyusiza ebyapa ensonga endala gy'oyolekedde bw'oba tonnaba kukyusa kyapa kyo fuba okulaba ng'okyusa ekyapa emyezi 2 gumu okuva kati ku gavumenti omusolo gwe tutaddeko ogenda kubeera osasula 5% eriwa ettaka wooba waligula obukadde 10 oba obukadde 3 ogenda kusasula omusolo 5% yezo sente omala osasula 1.5 eya stamp duty oyingidde 6.5 like nga bwe mbagambye cheap things are always expensive ojja kugaana okudduka essaawa zino okukyusa ekyapa omala ate osasula sente nyingi mudduke bannaye ffe weetuli ku Dembero Properties and Associates ku Modern Havana Complex wano ku Lubaga Kabus Road tubaaniriza nze Beatrice enamba z'essimu osobola otutuukirira ku abasinga mukozesa Airtel abala MTN enamba yaffe ya Airtel eri 0752 110514 ate MTN eri 0760 76 43 86 ne ku WhatsApp kwetuli I don't know but he was hurt because I told the friend he interested me with why it was soon he called me and was like Omani, let's not everyone be a burden to each other. I had loved you but then but I think you shouldn't be a burden to me or I shouldn't be a burden to you. In the first place, Chichategeza go kubeera burden to him. But maybe it seems like for him he thought the time he's giving me is enough, but me I take it not to be enough. So do I have to make him lose the job or leave the work because he wants to talk to me? Chogamba nti in the first place yasoka ku resigning to create time for you. In the first, it wasn't all that enough. But then, when I tried telling him that it is not enough, even what was there, he removed it totally. Because well, in the first place, take me through this. One day. One, gezako kunyinyonyola, what do you call enough? And compared to what you used to get? Like in the first place, he would be busy, but he would send a message and say, hi, how are you? After in the night, obanga vudde ku mulimu, awo nankulira nangamba nti vudde ku mulimu bitambudde bwebiti ne bwebiti ne tunyumya. Then after, I was like, but can you still create more time? Because we are new in a relationship, we need to learn each other. He was like, I'm going to do so. He didn't. Like, Kalina Tiakolao. Obvious, today, Katone Mabega Katono. On Bobo moderating his communication before. We want to hear or to know the before and after. On a weekly basis, how often would you meet you guys? On a weekly basis? Like, anything, but he would call like for 5 minutes. Eringa mwakatandika. Nenga wiki gwako nga temwe meeting. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda ffe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin, tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe Gaggadde esangibwa ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda abeesubwa mu nsika ya furniture. Ngato akatandika you would call like 3 minutes, 5 minutes, but I was I thought that maybe he's busy. Katika mbuze temwe meeting. Your call has been put on hold. Please wait. After then, mbadde nkubuuza nti kyogamba temu meeting anga.
We met twice. Twice. After how long? After how long? We met in October. You started in August? Yeah, we met at the end of August, then in October. Because he was coming to show me how interested he was. Abera ludda wa? Me, I'm in Tongamo. For him, he's in Kla. Kila? Kampala. Okay. Entebbe. Oh yeah, I get it now. Okay. At least emirundi ebiri mwasinkana. Twasinkana kubanga, but he was having like many people to meet this side because he had left like a year without coming to his home. He stays in the home village is in Itinjilo. So he was coming to see the parents, and I was like, let me come and meet you. But even after us meeting, he was busy. We didn't even have a press and we sit and talk. No. He was one. In those two meetings, kati mbuuza eby'abantu abakulu. Twakuwaako oba watuwaako? Saabawa. Naffe tetwakuwa. Okay. Yeah, saabawa. Kubanga omukusooka meeting ey'okusooka. We met. Both of us were having a party for the same person. So twasinkana, we talk like nangamba enzo ndabe. Nze Maggie okuva mu Massive Quality Beddings tukolera Nansana Mastowa opposite Chebando stage nga tuli wakati wa Shell petrol station ne Cheap Hardware. Tuli wansi wa Epic Motel. Tuyinawo Domatsi. Tuyinawo ekika kino bwekiti. Kino kiba kyesatu kitundu. Then tuyinawo ne kino bwekiti. Kino kiba kyebiri kitundu. Tuyinawo n'ekika bwekiti. Kino kiba kyebiri. Then tuyina ne bukapeti bwaffe buno obw'omukiyigo buba bwesatu tuyambako obutaseerera. Tuyina ne kapeti zaffe eno bweti $7,000. It's a center carpet mu kala za njawulo. Kala yonna gy'otuga zonna kala tuziina. Tuyina ne kino ekika bwekiti 13. Enamba yaffe erina ku WhatsApp eri 0708702198. After I was like, I'm going back to Kla. At that real day, nada yechilo. Then when I come out, I wouldn't allow him because yambuza nemugamba no, let us give it another trial. Try to agalo tuweko. Yeah. Okay. But he didn't take it serious because he came. It was Friday. He had to go home on Sunday, so he came Friday night. Reached this side of Tungamo. It was in the morning. He had to rest. Went to the friends and the brother. After when I called him that can we meet up and we share, he came. Reaching there, phones became phones. Because he deals with these things of phones, tourism company, a manager. So everyone was calling him, we need this, because we need this, so he was like, he was too exhausted. How will I handle him? He was like, oh money, let us stop from here, I'm too busy. I also went back to work. He also went back to work. So after there, it's when at first I thought that maybe he's too busy. But whenever I could talk to friends, would say like that despite he's too busy, can't he create time for you to share? How will you know each other? So that's what I was all fighting. But when I was fighting for that, he told me that I will never understand him. That for him, he's tired up with the relationship. And he loved me, but now he's tired up with the relationship. And that maybe he needs to first settle for work. Then after he will come back to relationship things. And he told me that, you see, I used to give you money. I used to provide for you. But even I called him. I didn't want money, but I wanted to see
are we still together? He told me that even he called me, wanted money. I said I didn't have that when actually I had the money. But because I was tied up with things, I was tied up with your things, I was tied up of you saying that I don't give you enough, when me I would see that I'm giving you enough. Well, another question. Wanzi. Bwagamba nti nabadde nga providing ira. Make me understand that, Archer. Like how often? Like everything I would ask. If I would say, can you help me with like 50K? He would. Can you help me with 100? Like I want to top up for this and this, he would. So with money, he was doing well. Sister, Bogataga for this long. Abada spending it sending America. Those ntwalo ngasatira kwamba disipirako. Obade total. Yeah, naye whenever I would ask, he would give. Yes, same. Okay. So yagamba nti olaba bw'obadde onsaba ssente nga nkuwa awa nsonga ki mu lwaki luli teyakuwa? He told me, he said that kubanga I felt you asked me money but I had fed up. I felt up, I was tired with this. Fed up of asking him money or? No, not about money. Looking for attention. I also complained about time. And for him, he was saying he was giving me enough time that he could manage. Okay. So he wasn't tired because of giving me money, but he was tired because he thought. Then why would he mention about money issues when we're talking about time? He mentioned it because he was showing me how tired he was. Because I asked him, he called me and told me that, oh yes, let us stop this. I think I need to first maybe get like where I myself, I'm not getting job issues or work stress at the same time topping up your stress that I don't give you time. I'm tired with this relationship. I'm tired with I don't feel like I still have the love I had for you at first. That's why even when he asked me money, despite I had, that's because I felt like I'm tied up with this relationship. That's why I couldn't provide for you that money, because I reduced the love I had for you. Because you're schooling, not working. And I work. You work? I do school as I work. Okay. But I was asking him money. Like sometimes he would provide for himself. He would say, let me send you this. I think today you should go and have this. So I'm not asking. So whenever he would ask me, they want to top up for something, it's when he would provide. Nenga wabatu omusabye nga takuyiyizayo kya mitwalo 5 awo. If I don't ask, he doesn't. Yeah, if I don't ask, he wouldn't give. But he told me the first place that me, I'm not even giving. But if you feel like you need anything, tap on me. Okay. Or go on my line. I'll put for you. Even if you don't send me the reason, because I be busy, I won't listen to your reasons. Kati owulya ka relationship kalakiza lekakufuukidde ekizibwe? Tekanfuukidde ekizibwe. I don't think he's too, should I say that he's so proud? Because even the friends, they told me, I tried to explain to me. At least he would have told me that he doesn't communicate. He just keeps quiet until things are exhausted. It's when he just tells you that, oh, money, let us stop. Kakaki sister. Nzikiriza nti yo omulenzi omwagala, right? Kati ekyokumwagala tusooka ne tukirespectinga nti omwagala, and it is your right, because that is how you feel. It is not how you felt before. I felt it before. We start as long as. No, I mean, olwokuba wali tomumanyi, olwokuba yali taku-approachingangako, era tosobola gamba nti wali omwagala. Exactly. So he came into your life, neyanjula, blah blah blah, n'otandika okumwagala, which is okay. Njagala nsooke nzikirize nti maybe in one or the other ayinza oba nga yeesaba busy.
ng'aba busy njala nsooke respecting his side nti aba busy naye ate bw'ovaayo no raising a concern n'ogamba nti I'm not getting enough of your time then tasobola ati it is not good for him okwesa the excuse of him thinking that he's actually giving you enough time, him thinking that he's giving you enough time. So he evaluates himself, he grades himself, yenalabanga nga scoring. But again, you're the very person to give the feedback. Nti mukwano, yes, okusinzira attention gyewali ompanga otandika teyali y'amaanyi nnyo, but it is getting worse, right? Kakati ate ye bw'agamba kubanga there is no acceptance here on his side. He's not accepting. Kakati awo temusobola tambula bantu babiri. One is identifying a problem that is affecting the relationship. One is in denial. Exactly. Kubanga yalaba nti mu bantu bamwembi. Because he's even told me that you ask those friends whom I introduced you to. It is not all about your friends, it's about me now. Kambuze. Yes, Kakati of late. Okay, before him talking about pausing the relationship and the stuff. Njagala ombuulire communication kati yali eri etya. We talked about the before and we didn't go into the after side of it. Watuko complaining that chali kitya, like on a weekly basis maybe. Still he was behaving the same way when like in that wakatandika. But kubanga nzi nali ndaba nga tetunyumya, we don't share ideas, nga nzi teneetaaga, at least he can create time nga tunyumya. Naye when I tried bringing it on the table, time like on phone nti akweda chikasatu wanditazenga 10 wandi nti bogamba nti creating a time. If you're saying he used to give you like 2, 3, 5 minutes, wawuliranga ezo tezimala. Yeah, at least atekeko 10. Is that something that would happen on a daily basis, like communicating or him calling you every day? He would. It would be rare for him to call me every day. He would say, the relationship was, hi, love. Good morning, love. Today I'm at work. Things have gone like this. That's all. Good night, love. Hey. When he reaches home, when he reaches home, like we try to talk. I feel like I'm too tired. I'm too exhausted. I have these people to reply, I have these ones, I have these emails to work on. By tomorrow they need them. So when you would tell me those, I would also see as if I'm becoming a burden. I would say, okay, fine, good night. Nechigenda nga chikula. Yeah. So until when I over-complained, at me my over-complaining to his side, he decided to end the things because I over-complained. Yet he sees me that he sees that he's giving me enough of his time, but me, I'm over-complaining. I'm not appreciating. Why should I become a burden to you? Another question. Relationship where wajiteka ku test. If I would borrow the word probation. Waji wako probation period. Oba wajitandika no omuntu n'omwa contract ne mutandika vuga kintu kyammwe. Twatandikirawo. Twatandika vuga. Because he's mature. Someone who is 28, I thought he's mature. Someone who is what? 28. Sweetheart, you've not seen a 55-year-old man behaving like a teenager. In the radio, mom, because the way he does his things, he shows you that he's mature. Now, yet he doesn't accept all for him. He doesn't. If you want something, just be open. You say, I want this. That's all. That's what he can say. No communication. Kakati olaba. Ekirungi
ekibaddewo mu kino nti oconsultinze ng'obudde bukyali. I want out to go over it. Bw'obanga olaajanira attention y'omuntu in the first 3 months of your relationship nga takuwadde clear reason. Because how would he even give a clear reason when he's in denial? To him, your problem is not a problem to him because yalabanga si kituufu. Yalabanga kirako over demanding. Because younger man, you want the relationship for kids. You want me to be talking to you 2-3 hours. You want me to be talking to you in the morning, in the evening. I said, I'm not asking for that. I don't also have that time to be talking to you in that manner. But all I'm asking is that create some time. Cut out. Olumu bwe tuba twogera ku mismatch waliwo obuntu obulabikanga obutono naye nga butulaga mismatch. You will find omuntu omulala nga ye bw'oyogera nti oyagala omuntu abe ng'acommunicatinga naawe ng'eyo language ekola for both sides. Kati bw'osanga omuntu ng'ono gaayiwo ate yajja kirabanga okutijja. Exactly. Nze sitijja oyagala tubeerenga bwana buto okubeerawo nga tuli ku ssimu kati osizza kati omiza amalusu kati bo aba alowooza ebyo bye mugenda okubeeramu. Kakati he asobola okubeera nga he's right nga naawe oli right. Naye sisaba kutijja kakati bw'abanga ali right ng'ate naawe oli right nga tewaliwo ngeri gye tugenda kumaginga these two people with their differences. Kiri ekyokugamba nti obwo bwe bumu ku signs of mismatch tosobola kirulinga out. Omuntu yenna relationship ey'emyezi 3 ne mubanga mwakamitingamu so far obaze nga total gye meetings there are only 2 times physically. Is that so? Yeah, 2 times. 2 times. Kakati waliwo relationship zetugamba nti enefudde premature. Relationship eringa etabaddewo na kubeerawo officially, like it never started officially. Naye nefiira awo omanyi when you plant a seed nekitavaayo ogenda okumontalinga wasimba ebinyeebwa oba ebijanjaalo ng'olaba the spaces. Kati relationship yo eringa bwe tunoonya ebinnya bwe twateeka ebijanjaalo b'ebinyeebwa nga tuli sure nti twateekawo naye nga tetulabye ebijanjaalo bivaayo. Sometimes on trying to check if it is still there nosanga nga kyali kifu nosanga nga kyawumba oba obuwuka bwakirya oba enkoko zaatakula ne zikijjamu oba ebinyonyi ne bikijjamu ne bikirya nga mwakiteeka kumpi. Kakati relationship yo naye erimu state bweti kubanga kati nze njagala kukivaamu I settle for exams. You settle for exams. Yeah. Kubanga ipo anga nti ogira ompa obudde kati why should I give him time? Yet I tried to say that we can settle this. If it's about time, we can see how to settle. I will understand you maybe later. At least in telling him that I'm begging him to get back into the relationship. Because he told me like I think I need time like a week or I need even a month. Because I feel like I'm no longer interested in this. I told him that we can make it right. If I was wrong, I'm sorry. If you are wrong, it is okay. Sister. So, what? Oli mwana wa muwala. How old are you now? I'm 26. 26. Waliwo ekintu kye tulina okufiiringa relationship ng'etandika. And if we can't feel that vibe, those goosebumps, okuwulira okwo okwagalwa, okuwulira akajanja ako,
okukola ku kyejo ekyo where one would just call you ngagamba nkubye kulaba oba oli bulungi. That's all. Are you fine, my love? Ntindi fine. Where you would get a call or where you would grab your phone and call someone up. Just omunyumiza ekibozibozi ekikuseseza at campus or at work. Yeah, he did those ones in the first week. Yeah, he got. First week? Yeah, first week, 2 weeks, and he would just me nice stories at work. Everything to me, today was like this. But when I overcomplained, he was no longer interested in it. Because I overcomplained, I wasn't appreciating the time he was giving. Nanti kakati oli mwana wa buwala. Singa bukyenkya n'ozaala omwana nga wamuzadde ku Monday, ku Tuesday oba ku Wednesday ogenda okumusanga nga ali mu kwavula. What would be your reaction? I don't think it can be. I don't think it can be. Toyera tosobola gamba nti Mukama nyambi bannange omwana wange akula mangu. I can't. Kakati relationship ey'emyezi 3 ng'abantu bakeera b'emirundi 2 nga omu already mu stage eno ali mu kudemandinga for attention. Alwanira nnwanire neno si yakyeyagalire. Singa omuntu ona yakutuuzaako ng'akukwana n'agamba nti well my nature of work eri bweti, kino kijja kusoboka, kino tekijja kusoboka. Things are going to be like this for the next 6 months or 1 year or 2 years. N'osalawo n'ogamba nti no, emyaka 2 giri bearable, I will stay, I will wait. Oba n'obakkirira n'ogamba myaka 2 mingi, so I will fall into temptation, so it is enough for me. Naye already yakumanyiiza, alina ekifaananyi kyeyakusigira nga agenda okubeerawo. Kakati otandika okulaba absence ng'olaba oli uncomfortable nayo. You raise the concern or the issue. Touch respecting. But remember, we are in this first 3 months of the relationship. Yeah. Kakati okusinziira ku mbeera nga bweriwo. Obyawula n'omwana gwe wazadde ku Monday, ku Wednesday n'ayavula. Your call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. Please wait. I see there is no difference. There is no difference. Kakati, moving forward, njagala tubeere kiriya, mbuuze ebibuuzo byange nga biri kiriya. Okusinziira situation ya relationship eno bweri. Are we comfortable? I'm not. You're not. Do you be there no laws of pushing up on such a relationship? Yeah, we push relationship nga fembi ebintu tubiraba mu ngeri yemu. Nga kyewalabanga ekizibu yakirabanga ekizibu. Kakati njagala okuddamu ekibuuzo mu version endala, but almost the same question. Oli ready okubeera n'omuntu atakuwa time mu relationship ey'emyezi 3? Nga takuwa na nsonga lwaki takuwa time, kuba ye akituwa bweyagala time yakulaga akuwa time. So bwe tubanga tulaga nti bali tufuna dose or a meal, tukkiriza nti eno under dose. Kati oli mwetege like how I feel like, yeah, like how he changed it, I feel like in the first place, if I had understood that he was giving me that the little time he was giving me, I would be okay. But because I understood it later that he was maybe giving me that what he was giving, it was his destiny. That's why I think that going on would be better, because I have now understood that what he was giving me, he was doing the best. But the problem is now,
for him, he's not ready to move on, and he's so weird. Even he didn't, even what I said or what I over-complained about, it was, should I say, nonsense. So me pushing on would be better, because I feel like I have now understood what he passes through. After him telling me, when he has told me that he wants me to know the truth, and we ended the things. Sister, What? do you see yourself compromising? Yeah. Is he trying to compromise? No. Kati ogezaako okulaba watyo kyogezaako okusiga in your relationship? Are we safe in the next 1-2 years? I feel we are not safe, because I feel like he's in server, and I feel like he's seeing me like mwegairira. Yeah. Kati awe nkugambira nti tuddayo ku drawing board. Which kind of a relationship do you wish to have? I wish to have someone who communicates. Like, he's going to spend 3 weeks in Gatario, but he has communicated. Mu bino bye twogera tuli mu coordinating a relationship eno. Through communication, is he scoring or ku 10 tumuwameka? 10. What time? 10. 5, okay. Ine 5 ng'omuntu abanga ayita 5, that is omwa 5. His availability to you. His availability to you, omwameka. Nirabaddewo. Omwamukaga. Understanding. 0. Understanding 0. Kakati. Hello. Wanji. Tugambye nti trying to understand you omwa 0. I want to summarize. Ekisooka nakyogeddeko kyenjagala okuddamu nti the issues ze muli mu kufuna mu myezi 3 egya relationship zikedde. Abantu abagenda okutambula olugendo olw'obulamu obeera luddawa? Ntungamu. Bwe mba nga mbadde ninye emmotoka ninye ebbaasi okuva e Namayuba ng'entwala Ntungamo nga tugikanise ng'etuuka ewa Bakuli ne tugikanika ng'etuuka e Busega. Kakati tuli Maya era bayise bagiyimiriza ekwamye era bali mu gikanika. Isn't that too early for us to trust such a bus? Sorry? We've quickly trusted it. We've quickly trusted the bus. Kuba already signs eziro ziraga nti tetugenda tuuka gye tulaga mu budde. Yeah. Ate nga time nkulu. Kakati bwe tuba tu-evaluating aka relationship kaffe kano. Okusinziira ku by'oyagala. And what you're receiving. This person is not scoring to your expectation. Yeah. Kakati already nze nakulabyemu okucompromisinga because you don't want to lose the relationship. Yeah. Kalina bu benefits obulalalala nga si bubi, but at a bigger picture, we should measure in the measures. Yeah. Measuring in measures. Bwabanga abadde atuwaayo obusente ne tumukubira n'atuwaayo 10 n'atuwaayo 5, ekyo kirungi nnyo. Yeah, kyamaanyi. N'ekyo si kye kiyimirizaawo relationship. Kubanga n'abajja mu bulamu bwaffe okutukozesa basobola okutuwa akakadde, oli ajja okwebakako n'akuwa akakadde n'agenda. Yeah. Respecting omuntu amanyi okucommunicatinga. Ekyo kyenjagala. Because omuntu mu mbeera eyo akumakinga okumuunderstanding nti omanyi mukwano maybe saakugamba. This is what you expect. This is what I can afford.
naye already tetusobola kutuuka ku level eyo nga oli akyagaana okukkiriza nti tascoring to your expectation. Yeah. Kati ate ng'omuntu agezaako okusolvinga problem avaamu kive. Era nakyo kiraga omuntu bwe tutuuka mu problem solving. Tutunuulira omuntu nga ono bwe wajjawo obuzibu adduka budduke. Yeah, he gives the final conclusion. Kakati okitegedde? So ye abanga agamba bwe mba nze kizibu kanveewo. But things are not going to work that way. They won't work. I just want how to move on. How to move on. Otandika na kukkiriza. Okukkiriza okusooka is confirming nti relationship tugyagala naye tetugenda gibeeramu ffekka. Yeah. We have the interest, one is showing less interest. Ebimu ku bye tulabanga ebidamaginga relationship yaffe tubicommunicatinga but we are not hard. Yeah. Ne twebuuza nti kati relationship eyo ddala wenewankubadde tugyagala eba worth. Ogezaako kuntegeera? Nkutegeera. Bw'omala okutegeera nti ka relationship nkaagala naye tekali worth kukabeeramu nga ngenda kukabeeramu nzekka. Kati otandika okukkiriza nga bw'onoobeera ku mulimu oyinza wali okoze kuba nga tokolanko n'okolera ekitongole n'ogamba nti okusinziira ku input yange ne output mu kitongole kino the books are not balancing. So you accept nti oli mu kifo kikyamu. Yeah. You don't just wake up or stand up n'oggalawo office n'ogenda. There is a process. Kati naye kitandikirwako is accepting nti omulimu guno tegutukolera. Moving forward nti kakati omulimu guno ngezeza ku ky'omulimu oli ajagamba nti kanewe ebbanga lya myezi 2 nga bwe nnoonya omulimu omulala. Ate omulimu bwe gujja nga guthreateninga life ya muntu agamba kansoke ntaasa obulamu, I am not going back tomorrow. Kati ne mu relationship ekisooka is accepting bw'owulira nga ddala relationship ekumenya nga teri worth ku kyoteekamu n'ekivaamu nga tebibalansinga. You accept nti eno relationship tetugyetaaga. Yeah. Bw'omala okutuuka ku ekyo tetukyetaaga tukiraga tutya. Ekisooka nja kugamba mu ku acceptinga togenda kuddamu mukubira. Yeah. Because you not be contacting a person yakugamba nti tusooke tubireke. Yeah. Ng'osirika nga bwe yagambye. Kati mu mbeera eno ate ne bw'ona omukubira n'omugamba Malika kati mukwano, I'm sorry, maybe I got you wrong. Maybe I was over demanding. So I have thought about it and I think let things go like nga bwe biri. So if you get a time, call me. Not at this stage. We are not being proud, but we know our worth. Nti omuntu bwe mbanga sige mu myezi 3 nina kwegalira attention yo then kigenda kubeera kitya mu maaso kubanga tongambye nti kino kigenda beerawo for only 6 months or 1 year. Kati mu mbeera ekisooka is accepting nti tekitukolera. Ekyokubiri tusalawo tugambe kuba Katonda togenda mukubira omugamba manyi ntudde n'omutima gwange ne tusalawo ntugala tukitadde. You already talked about it. Yes. Kakati wano nga tusirika busirisi. Ekyo kikugamba ddi ekyogamba mbu mu kiteemu? Wanzi? Yagamba ddi ebyo gamba mbu relationship mugirekemu? Lwalira ku Monday this week. Okutuuka leero yazeemu okukubirako? I think I sent a message to him on Rakubili. He just replied, replying like not wanting to reply. Wamugamba ki? I just said how I just said good day and you. I said I thought like don't say hi, I said it, just replied that. But because he had told me that in me, so all I wanted was how to move on. Kakati tolaba nti no relationship ogimazeemu myezi 3 era tebamala gagifuluma kubanga already the way girls love is totally different from how we love nga men. It takes time to get used.
oyinza oba nga mubadde mwogera after every 2 days or 3 days or even a week, but you had got used to such ways. Nti kati nja kuba njogerako naye when you go into your WhatsApp waliwo aka message kobeera expecting if your phone rings wabaawo gwogamba ne bwaba mama ogamba singa bakubuuza before you pick the phone tonaba nalaba Collins bagamba nti singa tukubuuza nti ani gwe wandyagadde okubanga ya Collins, of course you'd mention him nti gwe wandyagadde okuwulira. Kati ezo routines the routines that you had got used to bw'obanga tokyazifuna, trust me, there is a space, there is a gap. Kati era that is when you feel hurting notandika noga kale nze singa nze sata I was not personal about this nesinga kalambulidde konanga nti omanyi mukwano kakati notandika n'okunoonya ensonga ze yali kuwadde for you to have a reason to stay in the relationship. Kati ebyo nabyo bibeeramu olwa gap eneebeerezzeewo. Kati ezo zonna experiences ziri normal. But I need to read for exams. Sorry? Ntandika ku Monday exams. Ntandika ku Monday. I just want on how to say, because I deleted the contact. I deleted everything. I think I'm remaining to delete the contact for the friends. And the friend is still, they say, how are you? Good. Because I need to delete them. Some 10, some 7 to 10 years back. I was talking to a sister like you now. Yeah. Nemugamba nti bwo comparing a relationship yo eri worth okutradinga n'okusaba dedia ku campus. Even failing an exam, it is not worth it. Kakati bwetuma kyentandisa okugamba nti prepare your heart to accept. Trust me, sister. Once you accept, ojja tandika okulaba ebintu nga bikyuka. Ne kati already okyali mu kadinaayo era kati wano n'amala kubira nga tuwogera right now. Era nga see, he's here calling. Excuse me, can I just hear kyagamba? Yeah. And I want to deny you. Oba iga okumanya kyagamba kubanga already naawe okyali mu dinaayo. Yeah. Kati njagala okuvaamu. Oli bw'amala oku-acceptinga kyova olaba abalala abamu abali strong enough bw'amala oku-acceptinga ayinza n'okugamba nti nze n'omublockinga sigenda mublockinga. He is free to call. Bw'akubanga nga hello, how are you? Nga manya kyadagamba bwe mba nkisobola nga mugamba nkisobola bwe mba sisobola nga masi kisobola, because otandise omulaba ng'omuntu wa bulijjo. Abantu babeera special mu bulamu bwaffe nga tumaze okubalaba nga abali special. Yeah. It is us who give them that platform to be special to us. Yeah. Bw'omala okwevaluating omuntu gw'obadde owa value eyo n'olaba nga sikyali, things change n'otandika okumulaba like an ordinary person. Yeah. Ffe tuwa abantu ranks ezo. Ffe tubawa status ezo. Kakati tufuna ensonga ezibawa status ezo. Ate era bwe tumala okulaba nti abantu bano tebali worth status ze twabawa, we call back ebitiibwa bye tuba twabawa. We just call back. Yeah. Ne tubagamba omanyi obadde mu VIP. Naye okusinzira bw'oli olina kutuula eri mu kirasha. Kakati omuntu omala omussa mu kirasha gy'agwana ne bw'aba akukubira. Ng'olina ba VIP b'olina okukolako omugamba excuse me, I will attend to you mpaamu obudde. Naye already omuntu ono omulaba agwana mu kirasha naye okyamutuuziza mu VIP. Do you get my point now? Okyalina w'omutadde mu mutima gwo. Once you accept n'okkiriza nti yeetaaga ku relocatinga mukwano, ojja kwebuuza nti after relocating this person wano nzizaawo ki, because this chair is going to be blank, it's going to be empty.
this chair tugireplacing with you prioritizing yourself. Wano webogerera self love. See how you were sacrificing and compromising for a person nga tategeera nti ne time gyakuwa temala even when you communicate. Kati ogamba kirabika ate ono mbadde mututte nnyo wala ate mu myezi 3 kazi abadde yakatutekamu emitwalo 3 bw'omala nga emitwalo 3 yes yeebale nnyo yeebalire ddala but kiri worth nti nedda kati omulanga agamba tumwagaliza mirembe gy'alaga oba oli awo afuna n'amutegeera oba boogera omulundi gumu mu mwezi bebamanyi kireka ffe tuli ku wrong number. We might be nga ffe I'm a wrong girlfriend to him, but he can as well be a wrong boyfriend to me. Wano wagira ekya mismatch kye nakugambye. So in this case osoka kukkiriza nti in relationship tetukolera. Bwe mala obutatukolera tutandika ojigino waringa. Abamu bwe bamala okuacceptinga kibanguyira. Abalala kitekingako time naye kirungi kyo gwe bino byonna tubyogera. Naye singa abadde akudojinga bwati nga twamala omuwaako. I said I need to take time. Obanga atulekedde na lubuto. So this is just a broken relationship pretty much, ebijanjalo tebyameze, so we just need to get into the basket and pick other seeds. Karen, just I think I need to accept nti tekitukolera. Kubanga like before he came in I was with someone and I think we spent a year. Nainga that guy is not educated. Kati ndowooza ekibadde kingumiza kuwonera kuba nti family eri wakirimuko ate na education weeri naye oli nga yakoma ku year 4. He worked as a single crew and part-time, but ndabanga education tetumatchinga, family background tetumatchinga. I know what they would okukola, then we can go into family. Kakati abantu abamu balina omutawaana, njagala kumaliriza. Abantu abamu balina challenge. Oli asobola okubeera ne cards 3. But let me talk about your 2 cards. One is available. But in the family background, there is a mismatch. Education, there is a big difference. That is card 1. Card 2. Attention, 0. Communication, not clear. It is clear with the other one. Trying to understand us is not clear. He understands me. How to handle issues or problems, he's not scoring. Kakati, abawala abalala where they get confused. They think that it is a must. It is no cards bills and bantunulira. Abawala, that is where you get it wrong. Musigala mulowooza nti nteekeddwa kulonda to choose between the 2. So you end up being like oba kuba naani ali kalekaleko, so you end up compromising on why kale oli namu encouraging adde asome naye bw'obanga olina rules zo z'ogoberera, the principles, olina ebibyo by'ovaluinga that should be valued by others. Osobola otunulira cards bbiri n'ogamba yes, cards zombi bbiri tezikola, zonna n'oziteeka wansi. Ne kati abalala muba muti ogamba mama ngenda kusigala nga tewali aliwo. Eyo fear naye ya mutawaana, eyo fear yetera batwala mu kusettlinga for less. We are not saying that you will find a perfect guy. He's not anyway okujjako tukuweereza ebbumba obumba akasajja akako. No. But again, waliwo bye tutunuulira, waliwo basics zetugamba nti omuntu anaatutwala bino alina obbeera nabyo. We are not negotiating about this. If you can't be good at communication,
it is not negotiable. It is not. Okitegeera? So ekyo kye tulina okutunuulira kakati oli okubanga education emukuba again nakyo sobola kugamba nti compromise. Ebirala ng'abikola bulungi. Nze nsigala nkugamba nti tunuulira ggwe ebibyo by'ovaluinga. Ebyenjagala. By'oyagala. Bw'obiteekawo tekitegeeza tobiteekawo nga kiremya. Nga ne oli ayinza okugamba manyi tuleeteyo brother wo ali half of this. You're not going to marry your brother. Yeah. But again ogamba nze sinoonya malayika. Nga bw'obadde otuuka n'ogamba nti at least if he had communicated nti work schedule eri bweti ne bweti, maybe I would understand. Kitegeeza nti you are ready to compromise. Yeah. Naye twagala tucompromising ku kiri worth. We're not going to give ourselves reasons to stay in a relationship that looks like we are staying in alone. Nasemba bwemba like if I felt like the education yetemala wadde ebirala nkola naye nga nze mpulira education yetemala ne background okusinziira ku gyenva nawe gyeyava nga ndaba teri matching awo nkite wadde ng'ebirala badde abikola olaba nga ye muntu akutegeera you can communicate, you can solve issues nga akutegeera naye he's hard working, but sister nsigala nkuzaayo ku kiri. Sit down and list down the qualities that you look for in a man. Yeah. Let's say there are 20 or 100 or 10. Yes. Nga bwe batuwa papers. Ne batuwa zino nti eno section it is a must. Eno section B you choose at least 5. Ne relationship bwetu bwe tubeera nti omuntu anampasa omuntu agamba nti ye mulenzi wange. Yeah. Bino bisatu it is a must. I will give an example. Oli ajagamba nti nze omulenzi ankwana ateeka okuba nga alina omulimu ng'akola. That is not negotiable. Ng'akola bw'aba nga takola. Ateeka okuba nga ali mu process ya kukola. Tugeze nti omulimu agenda gufuna. Ate era nange nja genda slow making sure nti omuntu ankwana ateeka okuba nga alina omulimu gwakola. Kakati ekyo ng'okyo kigendako nti omuntu anampasa ateeka okuba nga alina waabeera. Yeah. That is a must. Naye togenda kusirwa lwogambe nti kale ayinza obanga tannafuna nyumba kanjira mmuteeka ku roomu yeeno maama gye yampa. Waliwo bye tutacompromising kati bw'omala otuula n'oba ne qualities ezizo. By'oyagala n'ogamba omuntu gwentwala bwe mba nga zino zonna qualities tugeze ziri 10 nga each one is eri for 10 marks. Nga score is by 100 nga yardstick. Nga tugamba nti ateeka okuba nga bwe tukozesa yardstick yaffe ateeka okuba nga tali below 60 or 65. Just by common sense ngoga kati ngo oratingira kwekyo. Yes, oli ayinza kubanga education ali mu form 4. Mu birala bw'aba asikowalinga bulungi. Nga kino kye kimukuba. Kiyinza kubanga bwe ziba bad results nga senior 4 tetumuwa F9. Ng'abanga mu credit 3 or 5 or what. Kati naye nga turatinga generally omuntu wona asikowalinga atya. Ekirala kino ekiringa ekimuleetera okuba nga tasikowalinga nga bwe twagala. Is there a room for upgrading? Yeah. Nti bwe bate wali kubanga osobola n'omugamba nti kati ng'ekyo ekyeducation osobola n'omugamba nti ajja kweyongerayo afuneyo ka certificate oba ka diploma ng'agamba nti nze saagala kusoma. Already ekyo kituwa answer nti ffe twagala upgrading otayagala ku upgradinga. Tungande ngono tugamba nti kati otasikowalinga ku ekyo ayina F9 ate F9 teeka tetugyagalamu. So that is the formula. Very simple. How take it? Kale. Let me hope that talk has helped you. It has helped me. Kale. Kale.
breakup. Biwulikikanga gwali eyo biwulikikanga ebyangu byowulira ng'osobola okikwasaganya. Owulira sister yeetooloola owulira yeetooloola owulira akasonga katono nnyo twali tukamalidde ku dakika 5 ezisooka okutegeera nti relationship tekola makulu namuvinga on era bw'awuliriza akayimba kasozima akamove on naaba nga atakite. Sweetheart mukwano kino kyentera okugamba ndowooza amakulu gaakyo mongero gawulira nti omulyango oguyingira relationship mugazi. It is the same entrance that we use when we are getting out. Ye entry ate ye exit. Naye bannanga olulyango olulina engeri lufuuka olulyango ng'ofuluma. Ono ali mugezaako okufuluma relationship, but see how it is hard, how it is challenging okuba nga afuluma relationship. Don't joke. Bino birabira from far kubanga tekiri mu kutuukako. If we are in the playground olaba omupiira bwe guli omwangu nga baali badde bateebye goolo 3, sweetheart oli mabega wa kisaawo omupiira olaba mulabe njawulo okulaba omupiira n'okugusamba. Kati okola observation olina opinion nyingi ku nsonga eno, omupiira oli bweru tukulinda bakuteke mu kisaawe ng'osuubira nti in the first 5 minutes ojja kuba okubye goolo, omupiira gugwako ne batuwa extra dakika 10 goolo neekubula kubanga birala nnyo nga tuli eno bibeera birala nnyo nga tuli mu system munda. So don't think that this is a joking subject gye tuyinza okuba nga tukutula bukutuzi nti relationship agite n'okugita obuti si byangu nga bw'oba olowooza. Nzikiriza nti naawe ayina engeri gy'otaataaganyizibwamu ne relationship ye byagala ofaana bwe biti. This is a 3 months relationship. Eyiye eyinza oba nga ya mwaka ogalangatana nayo. Bino tebirimu kugamba nti akageri keri ey'emyezi 3 nyangu ate mulala alina nekya tamuyinaamu mwana talina na lubuto lwe tamuwanga nako. Mukwano ebintu by'omutima si kuwa ku muntu naye omutima just accepting anonyiga epesa eri accepting omuntu awe wali tagali. So she's trying to okunyiga exit button aginoonya agimagamaga temulaba endala agenzo ginyiga alaba emulaga weight emulaga compromise emulaga bwe bityo. So nzikiriza nti onfunye love ezoganyo wa form 4 ezoganyo wa eyaviiramu mu senior 2 ezoganyo wa P7 ezoganyo ataasomako ezoganyo abali ku PhD love weje bya bachelors byo teyagala mayambo sima doctorate sima oli cancer. Relationship eyinza okuzoganya cancer ne bamujjukiza bujjukiza nga bamukoonako bwe batnongamba mu cancer tulina court session agamba nyoko bano mu nsonga eno ng'ebya court tache ate tebikyalina makulu ekesi eri serious naye omutima nga gwafudde mukwano. Sajoni agamba sijja yingira theater ng'omuwala ono takutte essimu. Wait a minute, we are losing money. Otadde obulamu bw'omuntu mu katyabaga n'agamba obulamu bw'oli omulwadde buli mu katyabaga kubanga dokita omulala asobola omukolako. Obulamu bwange buli mu katyabaga kubanga dokita ankolako yekyanze. Mulaba pastor ng'ayimirira mu masses n'ayogera mu bantu mitwalo na mitwalo naye bamba omukyala lwamwekyangirako obulamu ne bukaluba. So don't joke with bintu bya mutima. See in our next show. Nsaba Mukama akunkumire ekisa kya Mukama waffe Yesu n'okwagala kwa Katonda n'okusa kimukomintukuvu okkize beerenga naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitagwawo. Amiina.